Hi Rogers, can I ask you something? The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Omuliro gweyongedde mu kibiina ki National Unity Platform oluvannyuma lw'abo abatakkiriziganya na vetting process oba abo abataafuna kaadi bamaze okuba nga ate beegatta ku bibiina ebyobufuzi oba ebiriko opposition ebirala ng'ekibiina ky'NUP batandise okuba nga ate bakivaamu. Ebweru w'eggwanga eggwanga li Venezuela limaze okuwooninga erya the United States of America olw'okuba nti emmeeri zitandise okusemberera eggwanga lyabwe. Ebyo n'ebirala bindeese olunaku olwaleero lunaku lwakusatu ate ennaku z'omwezi ziri 3 tuli mu fresh month eya September. Lunaku lwa njawulo okusinga ate ne bw'osuubira wabula enjawulo eyo nja kuba nga njogerako ate mu maaso kaawo. Nze Kenneth Olwemirembe Lwasimbira anyway the mighty global news updates nkwebaza gy'osinziira yonna okuba nga ate ogoberera emboozi zaffe ku mikutu gimugatta bantu nga social media handle yaffe eri the alternative Uganda. Nsaba ntandike butereevu na mboozi ey'olunaku ate emboozi esoose ng'eno y'abannaffe ab'ekibiina ki PFF oluvannyuma lw'okuba ate nga balangirira nti bajja kubeera ne joint campaigns ku kifo ky'obwa president bw'eggwanga lyettu Uganda n'ekibiina ki Alliance for National Transformation ki ANT oba ekikulemberwa General Mugisha Muntu. Buli kibiina kiri mu kwetegekera kusimbawo candidate anakikwatira bendera mu kalulu ke tugendamu aka 2026 akabindabinda ate okubanga oba oli awo waabwe yayitawo nga president w'eggwanga lyattu Uganda. Ekibiina kino kimaze okutuka kaseera nga omuloodi Lord Mayor Elias Lukwago bwagenda okubanga ate akomawo okwesimba ku bwa Lord Mayor. Ekitegeeza nti presidential race tuyinza okulaba nga ekibiina ki ANT kyekirese candidate ate PFF nayo nemuwandako eddusu nemukkiriza okubanga ate ye candidate nabo gwe basimbye emabega
tusuubira General Mugisha Muntu okubanga ye presidential candidate ekibiina ki PFF gwe kiyinza okubanga ate kiyisaawo, wabula tuze tutegeera nti wabaddengawo meetings okulaba nga Dr. Kano Kizza Besigye ayitawo oba yeesimbawo okuba president bw'eggwanga ku kaadi ya PFF, wabula kino kiyinza okutasoboka. Tulabanga kati essuubi liri nnyo ku General Mugisha Muntu okukwatira ekibiina ki PFF bendera. Ate bya PFF nga mbivuddeko katono nzikiriza nkuyingiza ekibiina ki National Unity Platform ngeno no okwemulugunya kukyagenda mu maaso kwabo abagamba nti cards abafuna cards sibe babatuufu abali basaanidde okubanga ate bazifuna. Abantu bagamba abo babo abali mu kibiina ki PFF balaganga bwe batali basanyufu abali mu kibiina ki NUP balaga nga bwe batali basanyufu kwabo abafunye card balumiriza ekibiina ki NUP okubanga mwabaddemu corruption mu kugaba card ate nti abo abafunye card sibe babadde basaanidde ate twalabye abantu abamu nze nkutegeeza wano abamu baadde beekalakaasa ku bitebe by'ekibuga mu bifo ebimu mu ggwanga lyattu Uganda. Kati n'olunaku olw'eggulu twalabyeko nga ttiimu ebadde mu NUP ejoininga PFF ate okubanga babeereza mu maaso oba babeerezaamu ne struggle yaabwe ey'okubanga ate bayingira ebyobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda. Mu bano twalabyemu Julius Mutebi ng'ate nabadde ku kya meya Kira ate nga ssentebe wa Kunga mu Kira Kunga mu NUP ate amaze okubanga asala eddiiro n'ayingira ekibiina ki PFF ate okubanga atambuza emirimu gye agamba nti enkola y'ebintu mu vetting mu kakiiko akaali kavetinga mu kibiina ki NUP teatambula nga bwe baali basuubira. Kale nno nga tebalaba nsonga yonna lwaki basigala mu struggle gye balaba nti change gye bazze okuleeta ate munda mu kibiina emaze okubanga yo ebalemera ddala. Mu kwogera kw'abakulu mu kibiina Secretary General Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ate yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti ekibiina ki NUP kiri mu kukola buli kintu kulaba nga ate embeera eno etereera, newankubadde yagambye nti abasinga baadde basuubira nti banaafuna card ng'ekyabaleeta mu kibiina kwali kufuna card. Oluvannyuma lw'okukizuula ate bo nga abakulira ekibiina nti oba akakiiko kano aka vetting oluvannyuma lw'okugenda ku ground ne basanga nga tebalina buwagizi bwe batyo baasalawo okuyisaawo abo be baawa card be basuubira nti be abatuufu nti abo abavudde mu kibiina baali bajja lwa kufuna card bwegaanye ate basazeewo bafulume nti kale nno abo babadde banoonya byabwe. Ekibiina ki NUP nti weekiri nnyo kinywevu, yenna ayagala okuyingira akkirizibwa no yenna awulira nga byabadde asuubira tekyasobola bifuna mu kibiina kino ki National Unity Platform waddembe nti eddembe lye okubanga ate afuluma. Wo wali ku PFF omwami Waswa Birigwa ono nga yamyuka Dr. Besigye mu PFF ye yavuddeyo ate n'abasaba abo abeegase ku PFF babe nga ate balwanyisiza wamu oba beegatte ate babeere bampisa nti ekibiina ki PFF buli omu akyogereko ng'ekibiina ekikulembeza empisa mu byonna bikikola, babeere outstanding mu race eno nti bwe banaasobola ate okubanga basigukkulula gwe bayita nnakyemalira. Emboozi yaffe endala nzikiriza nkutuuseeko ebyo ebya SEC mu kibiina ki NRM nzize nkubuulira wano nti waliwo abaali beemulugunya nti ebintu tebyatambula nga bwe baali babisuubira oluvannyuma lwate okuyingira mu race mu SEC wayingiramu nnyo corruption oba okubanga ate bateekamu omusimbi mungi n'okugulirira abalonzi. Twategeerako nti badelegates abamu baali bamaze okufulumizibwa eggwanga nga bawambiddwa. Abantu abasinga baavaayo ne beemulugunya, abamu ne bava mu race. Twalabako Sanjay Tana yali yeegwanyiza kifo ky'obwa ate okubeera ku bizinesi okulembera akakiiko k'abasuubuzi oba business league mu seeka eno ng'avaamu n'abantu abalala nga bavaamu omwali ate n'abo abataayitawo naye nga beemulugunya. Kale nno pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda ng'era yakulira ekibiina ki NRM yavaayo n'ateekako akakiiko akalina owuliriza ensonga z'abano. Ate olunaku olw'eggulo twalabyeko nga Jacqueline Babas, Collins Tanga ate ne Brenda Kichoncho balabiseeko eri akakiiko okubanga ate
bawaayo ensonga zaabwe tusuubira nti bajja kukomawo n'olunaku olwaleero bongere okwogera ku ebyo bo bavuganya Collins Tanga bagamba nti yayitawo ate mu mbeera etaali ntuufu nti taata we Dr. Tanga Odoi ye yamuyisaawo ng'akozesa influence ye gy'ayina ate mu kibiina ki NRM. Buli nsonda buli muntu yeemulugunya ku byatambula mu kulonda kuno. Ate nzikiriza nkutwaleko ate eri musajja mukulu yali Vice Chancellor wa MUBS ate yalabiseko olunaku olw'eggulo mu kkooti ku nsonga ezeekuusa ku kukozesa obubi ofiisi ye ate n'awa emirimu abo abatalina qualifications okukola mirimu gino. Yalabiseeko mu kkooti era n'asomerwa emisango egyo newankubadde nga yasabye beiru nga tekisoboka ne batamuwa beiru ate kubanga ate fuluma. Tutegeddeko nti mu Feb ow'omwaka 2023 ne April w'omwaka 2023 yakozesa obubi w'ofiisi n'awa emirimu abo abatalina kubanga ate bagifuna. Musajja mukulu ono ow'emyaka 69 akyali ate mu mbeera eyo ali mu komera yasindikiddwa eruzire okubanga ate ayongera okubanga ensonga ze ziwulirizibwa n'okuba nga emisango gye ginoonyerezebwako okukakasa ng'oba ono ate emisango yagizza oba jasiti bamusibako matu ga mbuzi kumuli esango ye kyagamba nti bino byonna ebimusibibwako si bituufu. Nzikiriza kati fulumyeko eggwanga lyattu Uganda kuba nabyo osaanye obimanyi. Eggwanga li Venezuela livuddeyo ate neliwoninga President ow'eggwanga erya America, President Donald Trump, nga bagamba nti yo eggwanga li Venezuela kyali mu kukola ekyokubanga alemesa ate eggwanga lyabwe okubeera independent abe nga ate akyesonyiyira ddala nti bwe eggwanga li Venezuela bali ready okubanga ate beerwanako. Essaawa yonna bajja kubanga ate basindika amagye gaabwe gafaafagane n'Omumerika. Nakutegeezaako olunaku lw'eggulo nti emmeeri ez'amaanyi zasindikiddwa mu bitundu ebiriraanye eggwanga li Venezuela okubanga ate bo bagamba nti kulwanyisa biragalalagala. Embeera bwetyo bwe kyatambula eruuyi eyo. Wabula olunaku olwaleero lunaku lwa njawulo eri the Digitalk TV ennaku z'omwezi nga 3 Septemba omwaka guno gwennyini gwe tulimu tujaguza emyaka 5 ng'ate tukuweereza gwe omulabe waffe. Era bwe njogerera bino nga ne programs director wange ayingiddeko wano mu studio ayingira wano abe nga ate kwebaza omulabe waffe okubanga otambudde naffe. Nkwebaza nnyo okubanga weekuumye ng'oli ku The Alternative Digitalk TV. Kirungi kyokola. Tumaze okubanga ate tuweza obukadde obusoba mu 2 ku YouTube nga batulabye ne statistics endala mukama wange ajja kubanga azimpeereza. Sebo weebale emirimu gy'okola siima omulabe waffe emyaka 5 egyo gyonna. Omwezi waffe omulungi nkya ya leero nziza wano okwebaza gwe omulabe waffe n'omugoberezi waffe okumala emyaka 5 bweddu. Emyaka 5 wa mwana wa Uganda aba ali ndowooza nga mu topu oba mu middle bwe watyo. So tubeebaza mubadde kitundutundu kinene nnyo lugendo lwaffe. Bwe batali ffe tetusobola kubeerawo. Bwe bwali bwe ruti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omwenda mu butongole gavumenti yatukkiriza okuoperatinga oba okukola nga ekitongole mu butongole ekiri mu mateeka. Era nga tuli kitongole kibwannakyewa era nga tugezaako nnyo okulaba nga tulwaniriza eddembe ly'obuntu, tukuuma ekitiibwa ky'Abannayuganda, mulimu eddembe ly'obuntu, mulimu okulwanyisa enguzi, mulimu okusomesa abantu biki balina okumanya, mulimu okutraininga abantu oba okubasembereza, okubatemeratemera information eba evudde waggulu mu gavumenti ngeri baluke gye batemeratemera, mulimu okusomesa Bannayuganda obuvunaanyizibwa bwabwe, mulimu okusomesa Bannayuganda okwagala ensi yaabwe, naye nga tukozesa ogumu ku mukutu ye Digitalk TV gye balaba. So ekitongole kigazi, ekitongole kinene, naye nga Digitalk TV just mukono bukono kwebyo bye tukola ebyenjawulo nti tugenda mu universities ne tusomesa abayizi nti okwekalakaasa. For example
tekitegeeza nti olina kukwasa bizimbe olina kwokya bipiira no olina osobola okulaga obutali mativu bwo nga toli violent osobola okusaba gavumenti okutuusaako obuvunaanyizibwa wa service nga tumaze kuyiwa musaayi. Tusomesa abannayuganda ab'enjawulo nti eddembe lyo tekitegeeza nti bw'oba olina eddembe katugeze okwekalakaasa nti ate olina kweyambula nti okweyambula ddembe lyo naye jjukira kirina abalala bekikosa. So ntitulaga nti okutandikira wano okoma wano n'okwanika abakulembeze abakenuzi kuwatika n'okusiima abo abakulembeze abakoleddwa ebirungi. So mulabe yaffe omulungi nga bwolabaawo twali ku kitebe kya DP bali ntuma emyaka 5 emabega nga Honorable Nnabe Mawuta nafuuka na minisita nga yalonchinga mu butongole enteekateeka eno oba nti eyali mobile studio yaffe eyasookera ddala studio yaffe eyasookera ddala nti tulina studios ez'enjawulo. Tulina eyo etambula neno wano gye tulimu olwaleero nti etambula tukusanga okukimewuwo paka ku mulimu ogwo naye nga oteeseza eggwanga. Twakikola kubanga twali tugenda mu covid studio yakola because yali ebisa bya covid nga tukkirizibwa abantu bakkirizibwa kutambula. So kati awo twali twakafunamu waliwo koko ka break ne bagamba nti weevu esooka ndowooza tulowooza nti biwedde ne batuta. Twali tumanyi nti tujja kuddamu ate badde batumye neera ekyakola mobile van mobile van kyaliwo nnyo. tuli registered eggwanga litumanyi oba tukolera amabega? No kyegambye nti mu butongole ennaku z'omwezi ali nga 2 August eyo launch we yaliwo naye okufuna certificate mu butongole lunaku lwaleero mu butongole government kutuwa certificate eyo nena kuzomwezi nga 2 August yulunaku lwe twalonchinga evan nga bwogira. Weewaawo tukwebaza omulabi waffe abaddenga naffe ate twataddeyo survey online ngali mu technical team oyinza okutubuulira kukola. Gino emyaka 5 tutaddewo survey nga tusaba feedback y'abano abazi batugobera abagoberezi baffe batubuulire bo batwasesinge batubuulire waawe tutanatuukiriza obunafu bwaffe obuliwa amaanyi gaffe galiwa bo balowooza twayongeddemu tutya era okubanga tuli impactful eri bo gye bali kiki batwetaagamu ffe nga ffe. Omanyi kiba kyabulabe ennyo bw'okulowooza nti okolera abantu naye nga tumanyi kibakulowooleza so netwagala tubawe link bagifunye bati link tugenda ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku website ne ku TikTok ne ku YouTube ne ku Facebook. So tugenda kubanga ne ku X. So jja kubanga ku Facebook ne ku YouTube osobola ogenda ku Facebook ogenda ku The Alternative Uganda oba Digitalk TV nosangawo link awo nogigoberera. Then ku X ojja kusanga at Alternative Uga oba Alternative UGA at Alternative UGA X. Then ku TikTok ojja kusanga ku Digitalk TV 1 ojja kubanga otulaba bulungi nnyo. So tugenda kuteekako links zino twagala mutuwe feedback regional win tofaayo oba negative oba positive kyetwagala kyagala engeri gyotulabamu oba gyogala emyaka emyala 5 egijja mu maaso oyagala tubeere nga gwotufunamu nina nga naffe obuweereza bwaffe gye buli bukutuuseeko nga bwewali bwetaaze. So tofaayo response yo nga bw'ogiwulira bwe yali badde gwe speak out your mind. So eyo survey olunaku lwali tugenda kubanga tugiteekayo mwenna abali eyo abatwagala abatugoberedde ne bw'obanga otandise leero tomanyi oyinza okubanga olina kyowali etaaze ng'okuva n'olwaleero paka mu maaso awo kyoyagala kibe nga kikolebwa. So tubeebaza nnyo nyini ddala. Ebigambo biyinza obutamala kubeebaza naye mukimanye nti ffe wansi w'emitobo gy'emitima gyaffe tuli basanyufu nnyo era tuli basiimu nnyo olw'okuba nti olugendo lw'emyaka 5 tutambudde nammwe tutambudde ffenna gwe wenna data we tumuwa ekitiibwa era tumanyi nti olina ebyokulaba bingi naye bw'ofiisiriza kubanga statistically okuva gino emyaka 5 gyetambudde ku Facebook twakalabwa abantu obukadde 24 okuva tandike mu myaka gino 5.
worldwide obukadde 25 abakatulaba viewers oba views so tulowooza nti kino ekintu si kitono obukadde obwo si butono nti omuntu okwewaayo n'aba part of that statistic tekiba kitono nnyo ate ku YouTube tubadde tuli obukadde 19 n'okusobaasobamu awo so tubeebaza olw'okuba nti twagadde nnyo tujja kubanga ate tusukkakaawo webala omulabi waffe okubanga ate otulabye tukyaliwo okukuweereza tetuli just ba content creators wabula tuleeta nkyukakyuka ennungi etalina kyekubiira enkyukakyuka eya buli munnauganda nze Kenneth Lwemirembe Lwatsimbira Ejaguza naffe olwaliro emyaka 5 nga tuweereza tetukoowa. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.